Olunaku olwaleero ssentebe wa Kkunga mu kibiina kya National Unity Platform mu Mubende District era eyavuganya ku bwa ssentebe bwa Mubende District mu kalulu ka 2021 Kyeyune Pafuladito bazirondere poliisi erinye egere mu lukungaana lwa bannamawulire lwabadde ategese ku Lweba Hotel wano mu kibuga Mubende. Oluvannyuma Pafuladito akoze okulangirira nga bwagenda okuvuganya ku kifo ky'omubaka akiikirira municipality y'e Mubende ng'asinziira ku 15 akasirise M.FM radio mu kibuga Mubende. Kyeyune Pafuladito omwana owamwe abaddewo ekiseera kyonna olunaku olwaleero mbategeeza tingenda vuganya ku kifo ky'omubaka wa parliament owa Mubende municipality. Era mbakakasa obwesigwa bwe mugenda okunteekamu ng'ekiseera kiri kituuse njagala mbukozese okuweereza bannamubende kubanga saagala bannamubende kujula. Bannamubende bazze babasuubiza ebintu eby'enjawulo, bannamubende ne badyeekebwa naye bannaffe bamala okuyitamu ebigambo bikoma mu bigambo. Juzi baali batugamba si bigambo wabula bikolwa ne tugenza okumaliriza nga balina mboozi buboozi. Kyeyune Pafuladito ndi ddoboozi eri omuntu wa bulijjo. Eddoboozi eryo njagala ndituuse mu palamenti Mubende ewulirwe ku lw'ensonga z'abantu so si ku lw'ensonga z'ekibiina. Kyankwanzi teina impact jegatta ku nkulaakulana ya Mubende. Naye abakulembeze b'e Mubende mubalaba buli lukya batwala luddawa Kyankwanzi nga Leadership Institute tuzo bate tugiinaako buzibu. Naye tugamba ekigambo National Leadership Institute bakikozesa wakyamu kubanga ab'ebyokwerinda nga bakolera ku biragiro by'omuntu gwe tamanyi. Ekifo wembadde nyina okola press conference mwena mukimanyi bakedde essaawa emu ne bakisalako n'okutuusa kati ekifo kikyebunguluddwa ab'ebyokwerinda. Era ebintu byaffe bye twali tugenda okukozesa mu press conference eyo ebiwerako biwambiddwa abamukwata mundu era n'abantu baffe ne bagobaganyizibwa okuva mu kifo ekyo we tubadde tuteeseteese press conference. Era balina n'ebintu by'ekifo ekyo bye boonoonye era tugenda sindikayo tiimu yaffe ekole assessment erabe nti poliisi line fujjo lyeyolesa likoma kuba tusobola kujja mu kifo kya muntu tulina receipts zonna twasasudde ekifo naye omuntu n'ava eri n'awamba ebintu n'akubaako obutebe bw'abantu TV y'abandi bagiresenga yonna tekyalaga bulungi signals olw'effujjo lye batulaze. Naye nga ffe bannankyukakyuka abali ku mulamwa ekyo tekitumalamu maanyi wabula kyongera tuwa maanyi nti ensolo ku kizigo kweri. Bannamubende badde balindiridde eddoboozi lino nga babuuza ki ekiddako. Kyeyune Pafuladito ojjawa era olunaku olwaleero lunateekateeka awatali kubuguutana kwonna okulaba nti press conference yaffe tugiteekateeka bulungi mu mirembe tusobole otegeeza bannamubende wawe tuyimiridde. Naye bannaffe embeera gye beeyisizaamu ebadde ya ffujjo ery'ekika ekyawaggulu naye ntwala omukisa guno okubazzaamu amaanyi nti munnamubende wenna gy'oli ng'omanyi nti eno embeera etunyikiriza eteekeddwa okukoma buvunaanyizibwa bwo naawe okugyetabamu. Tolinda buliizi nti Kyeyune Pafuladito kabakole omulimu gwabwe naye naawe munnamubende atuwuliriza mu kaseera kano buvunaanyizibwa bwo okulaba nti weenyigira mu nkyukakyuka gye tuli mu kulwanirira. Amakya ga leero nsaba okwebaza bannamubende n'ebitundu ebitwetoolodde nti mwatwaniriza mu mwaka gwa 2020 mu mwezi gwali gwa Sebutemba bwe nalinnya akadaala k'ebyobufuzi. Omulimo twagutandika bw'avuddeyo n'agenda nga atalaga ekibuga Mubende awubire ku bantu be wabula n'eno poliisi ebadde egezaako okumulemesa.